amasomero gagulawo ne akanonye ku publicity mugana wange ampayo ku busende zizaya bana ku somero nga nuyo no wetu bisi SB4 yose ne nkulabako nzi ni government eno njaga jikuba mu court obwavu bwe nakati ndeseba bagobye kati nkoleki ne mubuza will you come back home lwacho okumiwaka mwala wange abadde mu studio ngandi ne Jostede ngandi no rimba lenjagala okumanyisa bana Uganda ne ngera kwa kukapela katono sagala dusan kwa nakola ki nti senga abakazi yenguli banandifudde mu nguli senga abakazi byebibuga sandivudde mu city senga abakazi ye Germany ze sandivudde mu Germany Lwalikoza nyo singolimba mu luzungu kuba abazungu style bajagala nnyo so hard for return for man but you know we have all good I consolve so in today you will come and sit forever recalling so my lord I wonder Paliwo omukyala ono akwagala nnyo era wanudde she wants to meet you bamwita Asiya ha my best friend Asiya mukama katonda se mukwano go era yagamba nti mukaseera kanonga mukyala utanaba kudda asobola kubanga kutukoseza ku ttooke Asiya I don't your husband for me sagala kufumbirwa nako okay tumupalidde Charles n'agaana anzengera mwenyonyezaako mukama ko emotoka nene neyanziza tata I can't wait with my God again to that people of the fight my God that cannot that time now a good surface there to it's okay SB4 Media Tuggussa Enssonga Yamani je wasomera je wakulira je nasomera nimbala nenjoy ningirayo ko business partner mikwano janjo na bali confronted oyo no mugagagala kuwa baana be obasomese exactly abantu bona sawoka nakoze ne je twandise schools children nakoze schools children ngenda kusomesa abana betwandise orphanage of die obo kitegedde omuntu bagamba orphanage of die abategeeza abaana bainako abantu abafa bebaita batya orphanage for die so far omwana yenanga yona omuntu wenga yafa exactly nakoze orphanage of die for schools kati kitegeeza ki nina basomesa kuba waliwo omuntu okola ekintu ng'okyagala mutima for heart my heart for body kiri mu mutima gwange mu mubiri okyokusomesa abaana ombuzeeko nnyo blood ndi muganda wange manamezo nkukolinga nonnimba lekera okunimba ndi muntu mukulu nimba omukyala nawasa nakula exactly nemba sitaaka SB4 nkwagala nnyo kuba I have my best friend so far gwe mukwano gwange asinga by the way naye osuula nnyo no so kusula kunoonya wofuna sene nonirabira no ate nakuzo ndi stack kuba manager wange ali mu UK manager wange sani joka ali mu UK ate statute awards net ali mu Uganda atali South Africa yavayo yatambula mu ali mu UK kati now begin to that people of the substanted my stack ndi stack ngo omuntu China chakula si China ate kati nkulichi amasomero gagulawo ne akanonye ku publicity mugana wange ampayo ku busende zizaya bana ku somero nga nuyo no wetu bisi SB4 yose ne nkulabako nzi ni government eno njaga jikuba mu court obwavu bwe nakati ndeseba bagobye kati nkoleki ne mubuza will you come back home lwacho okumiwaka mwala wange nanga daddy schools have my money nemugamba balalu are you mad ngola ategeza kyo mwana batumiza fees omukulembeze akatuta one day kati why cannot that money so far tulina sente ne government nze simanyi kye twaze mbale nesimisa gwe ngama nti publicity inamuwa kasente ona manager wa mirundi nga 8 sigoweka era buli muntu mu ggwanga nerya Yoweri Kaguta Museveni besimisa publicity natete tumanyi oli bulungi butufu olaba no mukulembeze gwanga lya mama nyende bulungi okuba tambula mu nseze enjawulo ya manyende bulungi nenga ndi bubi ono sese kigaga ndi SB4 tambula mu nsiki nkugambye navuddeko n'obusungu nenkuba oluyimba lwe sandi yimbyenzi bakubya oluyimba
obadde mu studio exactly kubula kuno nabadde mu studio nga ndine jostede nga nina oluyimba lwenjagala okumanyisa bannayuganda naye ngera kwakukapera katono saagala ddusanuka nti munakola ki nti senga abakazi yenguuli banandivudde mu nguuli senga abakazi by'ebibuga sandivudde mu site senga abakazi ye Germany nze sandivudde mu Germany senga abakazi yenguuli banange nandisuze mu lwalikoze nnyo singa olimba mu luzungu kuba abazungu style bajagala nnyo anti abantu bendimu anti bagenda basiriwaza bazawe ngenda dukyusa nasinga obungi bamanyi accent yange luzungu lukyuseemuko so hard for return for man but you know we have all good I console so in today you will come and sit forever recording so where find twice gone we today SB4 Media Tuggussa Enssonga tulina publicity enatete tutulena wano ngageze management wagata nsonfe ya mugwanga tubadde twebuzeeko nnyo naye kantule wano watukula nembuuza muganda wange yankyayira ki muganda wange okumbulako kyekyaki abantu bakummanja muganda we yabulira wa publicity yabulira mwendi lwakuba nti anytime tobudde buno siina manager kyevala kibinkuttemu naye nga abaganda bagamba ebiwoma biggwa byokya nzuula buli kipya kuba nakoze ne program gye natumye Children Celeb nga njagala gikuwa kuba tolina buyiiya kaligenda kuyiizayo Children Celeb nga yo yaki eyo ogenda maka g'abaserebu obuuze kuba n'abaserebu batambula batya biki bye bamisinga kuffe n'abali lokoloko nsokera kuba nabo oyinza okusukira kubanga bayizayo kuba nze serebu g'olina mu ggwanga buza ku bantu abatulaba abato abo bannaye abali ku SB4 bazungu anytime now publicity natete nga nze management waganda nsofya mugamba muti abagayi bange bafaani bange bonna bamanyi luzungu America abajamani bonna first wait abantu bali bamanyi nti publicity oba siri mu Uganda bayizayo nakomyawo bokomya ate kati enkuba mpya so far mbadde mu nsezi kuzeemu era waliwo gundi bakanti bange benjaga okuteesa nabo ku kya Uganda Diseases Conflict Powers kati nga kyo kiregeeza ki olowooza gambye eki kidemu mpulira ekya Uganda Diseases Powers ekyendwadde ziri mu Uganda endwadde ziri mu Uganda naye nga abazifuna beetaaga okuba nga balina keya kati ne mu masomero kati abasomesa abatalina keya mu baana baffe the children no care that's in schools kuba why abaana bakuze abaana bakulidde waka for home begin to be the biggest guy but I have the right that counts kati okimanyi abaana baffe balina business abasoma kati kankuwa example olaba kitange sebyangu abaana balina business tuwenga bakyasoma naye balina business kikulaga nti abaana basibyangu balina okubaleka ne batambula n'amasimu gaabwe kuba balina business balese wabweru tebaganye kusoma ne having my business of the parented balina okuddukanya business zaabwe okitegedde kituyita nga bali ku ssomero ababo bo balina nabo abaana kati wano eggwanga lyaffe waliwo ayinza ogana omwana kukwata essimu ng'ali ku ssomero kuba from business partner tugeza omusomesa najja ku mwana we essimu kichosobola mugamba ng'omulumbi olwo nedda tekisobola kubeera mugambirawo deputy director I know telephone I have my heart because saagala musomesa yenna ajjako mwana wange oba children daughter omwana wange okumujjako essimu it's impossible why ng'atalese business ze wabweru not moving children daughter phone oba toyina gimujjako that now because nganze daddy so far mba nino kubanga omwana nga ali happy muve guno omwembe gwo mwakulirako ogwamini fo omulembe gwa Museveni abantu bali happy abasinga abalina abaana publicity tulina publicity natete tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga mu December basama bajja n'otwerabira nze nakakasa nti omukwano gwasobola okukolabira jasi mu mwezi gumu abasama ne bajja n'otuddukako ng'obeera n'abasama okuba nzungu mulya chips chicken n'ogala n'okukwata essimu zange December wona kusobola kulabako no the first wait okimanyi nti abasama ate kati babawunsengamu bajja next month bajja next month abasama bajja next month bajja mwezi gusooka
bajja mwezi gusooka tebakajja December nga luli kwamba ali mubayetegekera nnyo kati baabuuka bajja next month mu last month tebakajja bajja next month omwezi ogusooka okitegedde gutwandiise ogwati mu lugamba mu January exactly mulima mu lulilokoloko mu January mwe bajja kati ne bajoogamu kuba why nti kati ogwo kimanyi nti Uganda for have it a good bad luck. Are you sure? Yes, of course. Uganda ekufula mweno mu lulimi lwa muliroko ekikolimo kyeta mutya ekikolimo abatukuyi cash cash kakati bakyeta batya cash kwagamba anda dawaye tugeze nwaga nti umalwa ine ekikolimo mu luzungu kakati ngabo no gamba nti no SB4 ine ekikolimo kye tuyita SB4 cash SB4 cash aine ekikolimo enensi gye tulimu towakana Uganda ekufula omuntu ow'ekikolimo sente naye kwaddeyo ebbiri n'onywamu kutuzi ugambye Uganda sibaona nga tompadde ku sente SB4 ndi bubi kubanga olaba ne management yange yatambulamu n'endekawo nekulekera sente nti ate nze emmotoka gy'ovuga kikulaga nti ate nkyali bubi naye nga kyensa Mukama Katonda era bayiza SB4 yenna omuntu ng'ayagala okumanaginga publicity na tete you come back now isn't that time ajirewo nga bukyali kuba ate kuba ne program nyingi zenkola ku wano mu Uganda ate ne mu nsenda zemba movies so far nina ebintu byenkyagala okukolako ebyomugaso bigenda okuyamba bannansi kituufu okay nina ebibuuzo byoba bampadde ebibuuzo mbikubuuze olijjo nkunonya mbikubuuze bangambe publicity tumulaba nnyo n'ekibuuzo ekisooka nti publicity mufumbo. Do you have a wife? Yeah, I'm alive because I had my sweetheart ali Germany. Baza akoma wo next 2. Yeah? Akoma next 2. Your wife? Your sweetheart? Akoma next 2. Next 2. Mwezo gokubiri. Guno gwe nigo tulimu. Tetwe mu gwakubiri. Anti next 2. Jakuba akoma wo ali Germany. Nakuze mwezi meka. Anzo koma wo era njagala kukubira ko baza bwana otonone ku kisawe entebe. Ngenda kukubira ko kuba emotoka yange teyajagadde. Teyakagadde akagaali ako. Nina okufuna emotoka etegerekeka. Era oba nagenda na mama Fina baza SB4 laba. Nkwere ekintu ekyo. Nsenkane ku mukyala mama Fina. By the trying appointment. Nenda wambulako nnyo. Wambulako nnyo. Banga nagaba abantu babiri benjagala okusinkana wano mu Uganda ne bwenfa. Nambe mama Fina ne Fadela Kazibwe. Faida wa musisinkana. Ati wangamba ogenda kunkwera gon interest yonna ne ati wasigalo li comfortable. What can ne time yatuka nombulako. Sisobola. Noli mukozi wa wano. Abona bakozi. Bona bakozi atera wano ye woteri kyasinzo gabulako ekyalo. Manyi na tete muluka mulamba gwina 2 zones. Muluka mulamba gwina 2 zones. Gwina emeluka 12. Sibyango abakoze 2 zones jiba emeluka 12. Kati omuluka chechi. Omuluka ye zone. Omuluka na tete nawe emeluka ejirimo zone. Omuluka mu luzungu kagawa mu luzungu. Chetwandise omuluka chetwandise area peoples. Area peoples abantu etukunganira abangi kakati kyetuyita omuluka mu luzungu mu Luganda kati natete muluka mulamba gwena zone meka zone 2 ngabo nawira najja university Kabuliti Makai Road sofa tugatta neguba muluka mulamba neguba gwena zone 12 kati bwe tukola wano party sibyangu ayita 12 memiluka 12 ye 2 zones kati bwe tukola party wano sibyangu ayita muluka mulamba kati atoyo musajja mutye ayina sente nkugaye yebuli wakola wano omukolo muluka mulamba era sokaga publicity ekyalo kyonna nkiyise ate n'abagabula ne babanga basigadde bali tumukutumiddeko nnyo kuno naffe okola omukolo naffe zoni zaffe zijjukirako zoni ya SB4 Media. Okay, tutubuzaabuza tuddeko wali eri babuuzizza publicity n'omukyala omukazi wali bayiza nti tugenda muno nakukisawo entebe omwezi guno gwenyine gwe tulimu bayiza contract egenda kuba a movies out ate tuddemu tu signing contract ali ku contract exactly ebadde ya myaka ena twazikira mu radio koze ali Germany koze ekibuga kya Germany ekikulu ky'ekyani Saudi Arabia is it ekibuga ekikulu ekyani Japan ali mu Japan ali mu Japan ekibuga ekikulu ekya Gondi Germany Japan
Japan ekibuga ekikulu ekya Indafood Nairobi kakati ate gombo so Indafood ekibuga ekikulu Nairobi nga bolaba nti kakati Ghana Nigeria okimanyi ka Nigeria baweze ebuga nga bina mulimu kyaki bayina Nigeria bayina okula ekyo nakyo kibuga Nigeria bayina Ghana Nigeria tuleka nnyo naawe ogisa kwene Uganda ina ekibuga kimu kati gokimanyi kino capital city ya Uganda Masaka ate Kampala bakyagibuga nti olaba bagigoba mu bantu kuzala bakozi banzala Masaka matanga bana matanga Masaka Butende batumiddeko nnyo bambi ye capital city ya Uganda Masaka ate kulimbe gatuvuddeeyo olina ku baana abaana we bali nina last year nina second year nina children year abaana we bali bangi last year yabeera atya last year yimona gwe nasookirako wasokerako okuzaala yabeera last year nina second year abaana nina bangi by the way because I'm for it my God for it kasenda kano ngamba we taliwo ali Germany mu kibuga ekikulu ekya China obeera wotya mbeera wongera omuntu omu ngaba ka olina okubasirisa bayimiramu obuyimba ngo basirisa nabafuula friends abaana bange SB4 kyenjaga okutuya abaana bafuula emikwano gyo tubenza kola gwe nsubi gye wakola kati nze nabafuula mikwano gyange ate nemba kansolinga gulo zaki Uganda tuli mu kwesikanganya tuli mu mbeera gye twandise that points tatu counseling nti tetulina counseling okitegeera osanga mukwano go nga sofa ikaviti my expected job nga takyalina mulimu noseka ninga yetaga noseka ninga before oboyina okubanga onyonya counseling n'omuzabuza nti anytime obudde bana kigenda kola ki omwana wa Asembayo alina emyaka emeka omwana Asembayo owange 15 is last born wo Asembayo alina 15 okay kati abaana ba last born babana ebyejo omwana nagana okunaaba omwana nagana okwebaka ngono muyimba yebake okikola otye era mbayimbiramu wala kembake abaana basinga okwagala kalizungu I'm so far for the day, but coming strong. Where us come to win today. So long today. Because for God, from today. Nti, bansa bila katonda. Ampobula mbuli naku. Buli naku akabayimba. SB4. Ateka nkubulireko ekintu ekyo. Eggwanga ngali agala okuba obulungi lirina kunyonya publicity nateete kituufu era yonso bannemeddeko nnyo munoonye kulembeze w'eggwanga yennyini eyo yonna gyali byonna byalimu alimba gwena pulaani nze nina pulaani eggwanga nolwaki tenateera tuwewo kati ni ku pulaani zoyina singa pulaani nyingi kati Uganda yeetaaga abantu tukeze ndi mu Americans ze njagala kukulaakulanya Uganda onyanjulira the first weight nti kati Uganda yeetaaga engude anti kati tugenze ndi mu America simanyi Uganda anti awuntandika for so far now because Uganda you contribute to that people of the job Oshtegera now because the people of the estate now you can identify that work of the recipient equations so Oshtegera abantu bapangira emirimu nga giri mu order government cheta nabakola kati for example now we didn't abatembe babafudde on Friday for city baba fulumiza neze government wogenda okakasa nti publicity atayina kulinnya n'amaanyi agayina bagezi baje boda mu kibuga awo ogenda okakasiza nti publicity aliikana ate kati tulyewa omukulembeze nali mutembeeyi babi nemeseza natembeeyako nali ntembeeya bikwanso omuzungu kyayita ekikwanso manyi bakiyita mu luzungu sect weight ekikwanso mu luzungu ekyo jakibuuza n'omwana ate kimugwe bakita batya sect weights ekikwanso kakati binali ntembeeya ebyo ne babinemesa nenjoyininga omulimu omulala nga nze publicity for motorcycle for area for city for so and so okitegeera omulimu kyogwo motorcycle boda okitegeera bakyenjogerako meaning yakyo gifuna oba oli stack mpulira kakati awo njagala kuwanika kikwanso mu luzungu bakita batya kyanja musomera eddabo wako
Gamba. Gwechi wandika wana bachita bate chikwaso. SB4. Inze chanja musomero kyekyo. Dabo waka. Nego tuli bubi SB4. Sekoreke tuli bubi. Ndika kuandika wano. Waliwo ngina chibuzo omuntu eyo. Kugambi. Achigwe. Ekikwaso bachira. Nyachijukira. Gwesi before to seka wallahi tuli stuck. I can beat my people with the suffering. But no, because for life or for bad. Ochitegera. So far tukyali mu mbeera embi nnyo because for kati Uganda laba kati favuga motorcycle tetukyalina bwewerero. Kati nawe labya abana bambadde forester, smile forester, joining boda. So far why? Bufuleska babulesa smile fuleska bana babutamba bufuleska obwambala ku mugongo kaliko ekifaananyi kyoka kajoininga neyo area for village for city yona jobeera bikuba ku mugongo eno okitegeera kati sofa fete tumanyi wakanyo bwambala kulingana bwambala kati nze nina kulinya for kati nze nafuka public figure nti buli muntu amanyi publicity natete ne government ne bwebe nyonya bo waganyo okubwambala obwo nze sinza bwambala na zobuki smile reflector smile fresca smile buli akwega buli star sibutajana butegera sigera sinza bwambala nawe kuba kati nze wano mu Uganda olaba Germany jembera nengenda Nairobi nengenda ko South Africa yuna mikwano jange ndibambuza bichati binjogerako kuba passport jenina ya so painted for area ya season na is Africa jibaita bati so painted for area sejaita pollination si pollination so painted ate zino passport za pollination zibera ezo zaba nabana bana batambula wano nagenda ke Nairobi nadda ne kati nze ntambula from Africa yeyo jobera nayo mbandegeza Africa ntambula mu season na ezetolo da Africa neva nengenda ke Ghana neva nengenda ko muniloko neva nengenda ko Canada neva nengenda ko oshegera eri papa Roma oshegera elanze ku nsina akasanyuka enako 3 enako deno nasoko kusanyuka nasoko kujja mu kibuga ekikulu ekya Uganda Kampala nasanyuka nnyo kuba nasula ntudde for live we can that life nasula ntu am sit kaloto government ekibuga ekikulu ekya Uganda Masaka ate kado chusiza Kampala Masaka mbadde nabidem amanya I'm very hungry yes so far I'm very hungry kakati mbadde nabidem katonda ko lokulala lwe firstborn wange elina nasanyuka nnyo doza firstborn wange kanona ko lwasembayo yembaga yange baizawe okuba embaga ne wasembaga mu 15s yayirudawo era onatete wajiwa sadde 15s ye mwaka chogo twali mu 2013 mwaka 50 mu luzungu 2013 15s kakati yayirudawo embaga eyo natwagisuubwa naita abantu emitwalo 10 nejo ne bajja jajja 17 kali gwe webuuze wabatuuzaawo ayira gwe webuuze publicity you can eat my food nti buli muntu yafuna emmere yafuna eating my food bafuna kubanga nze yali abayise nali active ku kinali nkoze so far ine ntesete omukolo nga guli conference elanze wano ndoza mu Uganda nze muntu eyakola ku mukolo gw'embaga nga stade mu wadde 10 wachikoloti ati nayina emikwano nayina ba mama fine ebiseera ebyo nayina ba BMK era alam tusangazize kabuliye nayina ono musajja kuli bisayo kyentebe wano Sam kutesa oyo mukwano gwange nyo baiza yampise next week mu kyalireko ne yakubasi nafuna budde ate ono teyali mukwano ne mukwano gwange Salim Sale yampise amaya abana nasomanga na waliwo ono bamita bitatule yete yakuyisa inayo mukwano bitatule yampita oyo namuyita naye nga bumanyi nti abantu bafuna ku busente tebatwabo binyi ate naku zino waliwo gye abadde mawulire ennaku zino bitatule abadde gavana wa Uganda abadde mawulire in fact yakwogeddeko oyo ye ate twali ba mukwano nnyo oyo gavana wa Uganda tomanyi yasooka okuba manager wa bajitangani banki yasooka mu Uganda UBC ajitangani topical
topical so kwa manager topical ya Uganda ne gundi one banka we nkadde nnyo gundi asoka agireeta ono mugenzi yafe yali omusiraamu banka yali wali omusiraamu twamuzeka Butambala mwerabidde erinnya yalina banka nga tetutuzayo magoba ikigundu kakati era namuoba kaga musajja yabadde bambi abadde active nnyo era twetaaga government ya Uganda ebenga bambi ebangayo obudde omujjukira so far yategedde Biruji kibesoro kumwogerako kuba abadde mukwano gwo nnyo abadde mukwano gwange for my best friend because abadde muntu ali active atabadde muntu ali soso eri buli muntu azze now because I campaigned that people the certain to begin to have that guy I suffer now because I give I had my conflict my home. Omuntu ali eyo governor yatulumye nnyo omukulu Mr. Bitatule era omwegwe mukama gwogezi yani mutebire ate batompuusa wembera n'omukulu ono nange bweyazigatta tubadde munaku yakozi yani Bitatule yakulanga gundi manager Bank of Uganda era banka eyo si yaliko kagundi kana akanyukuta akaliko akayero waggulu si eyo ngozere nakaseroboti yeyo sofa kakati yembere ne oloza nkyali ku nnomo njagala kukakasa nedda vambuli newe bamitani yafudde Bitatule bitebire ye governor wa Bank of Uganda yagenzi bambi omwoyo gwe mukama nagisanyukideko ekintu kimu egenda muzimbira amaka twagenza ogabalabala nga babaze sente kuba mulumbe lwe twayononye $16 mu Luganda zezitya $16 twayononye abanka kati kale twayononye $10 mulumbe twayononye $10 lwamutabire twayononye $10 obuwumbi 10 $10 obuwumbi 10 natogenda kunzita mu obuwumbi 10 zaji abantu bonna betwategese na bice byabaddewo ero izo sente siwonze mbadde nzitematema bice bitambudde forever and ever what can I do kuba kesi yamazeewo emitwalo 3 eja paundi olo mu dollars bameka botuziza mu dola emitwalo 3 paundi botuziza mu dola tuba n'obuwumbi 2 obwa dola obwa Uganda ate mu dola mu dola tuba no anti nagambye nkugambye nti wali next time ongambye dola bawo ne dola 10 mu kufira konnako kakati ne gamba kizekawo emitwalo emeka emitwalo 10 eja paundi 3 eja paundi byonna ntubanga tu agenda mu kitiibwa ekyenjawulo kuba twanyuliddwa fenga abantu yatulumye exactly neera tusaabusa Mukama Katonda era mutwadde mu kiseera kitofu baluga bali mulokole tumusabire ku ssaala omwoyo gwe Mukama gw'omuze kisaala Bible yagamba buli muntu mwagale nga bwogamba Mesiya Yesu Kristo mu Isaya 5:13 ngusisira ku abalwadde Elodini tosabanga mu ddiini etaliyo Mukama Katonda Bible ate kankubulireko abasajja balokola abo balaba batusingako ekintu kimu era kyebanza olesane nti ogendako ewa bugingo saa zino olaba twetaaga isaala ey'oluzungu abadde n'emikono gye batulaba Baamerika bakokisiko bakokisiko Bakanada Baitale n'Abajamani kati gwosobola okusaba eddiini omuntu gy'asobola okubeera abantu kituufu for God by people of the heart my heart died for talabire before Mukama Katonda for God I can't begin to let people of the for heart my body I can't get that so far why because for God I contacted but for my God I can't ask for fight and I didn't that soft my God I go for God begin to that so far right when my God I can't begin to my so far my
God. I come to this surface so far, my God, Mukama Katonda, Bitalamide, I'm with you, Moreche Mirembe. It's so far, I got my God. You have the into my so far, my eye contact, Mukama Katonda. Amen. Omaze? Amina. Esa yabadde tegeeza. Kusabira ya the governor bank. Telebidi. Okay, nga tumbawumba abantu abo bali badde kwebuuza babadde bagamba omwaka guno mupya tubulire publicity mwaka guno agenda kutambuza ati kale plan ze ez'omwaka omwaka guno nti by the way nagambye wali mukusoka atunyumya negamba netaga manager ali active itegera kubana nabingi byenfumbye nina program eziwerako naleseyo program gye twatumye ennaku y'obukulembeze omuntu agenda n'aba mu kifo ng'amanyi nti ali bulungi so fata babulungi abaka emunyigiriza ng'omuntu ennaku y'obukulembeze twagireese era twatandise etambula ku social media netambula ku Publicity na TV nayo etambulako ne tweta ne program endala neje mbadde gambyeko children celeb nayo etambula because ne tubako ne program nyingi tuzina mu twengera ate zigenda gasa abantu. Exactly. Okay, katumbawumba waliwo omukyala ono akwagala nnyo era wanudde. She wants to meet you. Bamwita Asiya. Ha. My best friend Asiya. Mukama Katonda. Se mukwano go. Era yagamba nti mu kaseera kano nga mukyala otanaba kudda. Asobola kuba nga akutukoseza ku ttooke Asiya. I don't your husband for me saagala kufumbirwa nako. Okay. Asiya. Ano. Wagala w'abangi. Kituufu bami Asiya mukwano gwange friend. So far now because my job. What can I do? Mujasi mubuze okola oba omusimye atumukule. Anenga akola mulimu ki? Asiya. Musubuzi. Musubuzi wachi? Mukama ochomo musubuzi. Chara mulungi Asiya. Kasa bange. Tamanye Uganda. I know. Nze ntera nnyo kolagana abantu abali store friendset. Ate completely that people of the fry had a good colors. Oshtegero. Yeah, sure. Now because the SB4 njaganyo abantu abali so far now they hit my colors powers. Nze katika nkuleko for example nze mukazi wange lwaki na musendeke Germany akopembera zabali abazungu so far now because they take people of the grown new abazungu abaline enesa jebe isamu eri big list ochitegera atenge enyuma ochitegera oba ndagala kola go Asiya wumba kuba ye nga ye kuyagala. Okay. Era yagamba tayina muntu gwayagala nga gwe nga Publicity na rero era mu bantu batadde basibiddeko olukoba mu nsonga z'okubeera nga bafumbirwa gwe uno mukazi wange ali Germany ali ludawa ali kamocha ne wa watu mpaide Charles n'agaana anzengera mwenyonyezaako mukama akwe motoke nene ne yanziza tata ngena mwenyonyezaako omusimbi ngena mwenyonyezaako nganze Publicity mugambe kutamanya utayogera Luganda I know Asiya ngena munyonyako by the way ate twabe betugenda okikola ali sofanga ate musanyifu for that people omanyi waliwo abantu bwe batubambi ngayagala okubanga musanyifu so far now because I get that people for the life I can't wait with my God again to that people of the fight my God that cannot that time now a good surface there it's okay. Katonda ye aba tugenda muyambako ne abeko ekintu ngekyo baze kisoboka kibaawo mbulamu okitegeera omuntu abako omuntu gwayagala kati ne bambi ayinza okuyanga awira Publicity na tete ngamanyi ndi wakabinyo. Okay, Asiya tugenda kutwalayo Asiya tugenda kuleeta omusajja ono mu meeting mulabagane Charles nayo tujja muleeta. Okay, SB4 Media Tuggussa Enssonga tumira kabantu mwana abantu bange bonna bambi omwako mulungi bambi ate bambi munna bana Uganda nkimanyi muri mu mbeera eri staka muri mu mbeera eri growth muri mu mbeera n'emikwano gyaffe mwenna bambi ffenna tuli mu mbeera embi SB4 go kimanyi ti maze 3 weeks nga from very hungry 3 weeks yes nansiba njala nsula njala so far why I know ndi musajja Muslim ne emini byaffe jona jafa
Okitegera mimi mjaffe jonna jafa tuli stuck. I have the main job begin to that life of the respected. Now because the government, I know because I have this boys and girls, because I have the money they get that so far. Okitegera ntikati avuka basingo bungi tetulina mirimu. Okitegera nze nofunye kumukisanga publicity natete nti nkuzeeko myaka ne waliwo emijiji gino 24 15 c 58 28 abo batubambye basasira nti emirimu mifu. Okitegera twagala kwerekereza publicity tubuza enda kusono nyo tugenda mu Valentine tuwe akayimba kwa mukwano akalava kowereza abagana abali bane mwena abagalana nga 14 by the way 14 tugenda kuba wa kitaffe sibyangu ate nga tukiringa ne mikwano gyaffe n'abagana kuba ngala kajja kubata nakuvaayo tujja kuba akayimba akalava akalungi for heart so far be good from no heart but you know together today from heart was safer today to harm to heart. SB4 Media Tuggussa Enssonga omala kwa kamera ngabuli jonza muzukulu waka bajja omugeye sebunja subscribe likinga atera sharinga abade publicity natete mbade mumumbuza una mbakomereza otunyumiza mundozo omunyonyose abagaliza Valentine ennungi and ovulu yuja kino enkoto kale nkofira yo ovulu obade mirimu mirimu ate tulina mirimu tunyonya maibo yambala ovulu buli muntu amanyi nti onyonya mulimu so far bubanga boba uli smart I complete my job. Teri asubandi kati mbadde nzi wano kuutenda nti bampogo okusiimula bajja gukwa mu linnya lya Yesu ndayo bampogo okusiimula amanyi kabuyonjo za hoteli ziba loose conference abantu batya ozisiimula kati nzeze ndabe nti bampo omulimu naye manager ngambye simanyi nkoleka application manager ngambye nkoleka application ne obajja ki tugenda kikola oba wakikozedde simanyi application kyeki manager wali badde mubuliza ddala nti application kyeki ate no the first rate nze ngagwe SB4 mukama wange gogo nokubuuza okay application otekamu gye wasomera bye wasoma oni mugozi okusaba ogumanyiko maze banga kingo okukola experience gyoli namu mulimu ogwo nogiwaayo ne bakuwa angenda kikola ekyo kiri better kiri simple ekyo that's no problem because ngenda kikola kuba njagala mulimu. Okay, katusabira publicity bamuwa omulimu nenga toyanzo tukyayirako SB4 Media Tuggussa Enssonga bera bulungi weraba SB4 Media Tuggussa Enssonga.